Labrakato ne banaffe abalala mwenna kama mulungi tukakasa bulungi nnyo nti buli omu bw'obanga olina kyonna ekikuliko ku mubiri gwo nga kikuluma kikunyola manya nti saba busabi Katonda abe nga gondezaamu mwembeera lunaku tukutte olw'ekkumi n'olumu tutambula n'ekisiibo n'omwezi si bino betutera okugamba nti lwalero 25 ate leero 11 omwezi ogwa Ramadhan ate era 11 omwezi ogwokusatu 2025 bwetyo bwe tuli munaffe gwali era atulaba omukadde w'ekkanisa atuuse omukulu Vincent Kasozi Bangafi CEO Bangafi Group of Companies Bangafi Group of Companies ebitongole ebiri under umbrella eyo biyitirivu nnyo ebugagga by'abafu omuli shopping center omuli atene banaffe aba agroforest Bangafi yonna bwetambula n'ebirala mwebiri omwo omugagga wa Kisono byazimbiramu ekyo ekintu ziri 19 zakira ku ssaawa ennya amakyaga leero nze musajja Kabaka Agikasuja Ibrahim ali bingi nnyo ebitambula naye tutambulire ku ntwe gy'olengeraawo egamba etya okutya kusobola okukutuusa ku buwanguzi abantu mutya nnyo mu byenfuna mutya ebyobulamu nogamune abantu mubatya yandikutuusiza ku buwanguzi so tugenda bitaganjula tulabe ekiri mu kawempe olunaku lwajjo mwebale nnyo kuba nga mwalabye debate mwagirabe bulungi nnyo ne mugoberera abasajja nga beetwala Nsereko ng'agamba gwe oli mulimba gwe nalukoola nga n'ennambi agamba nze taata wange yaŋŋambye nzije kawempe nga ne Kaladi agamba nze sirina taata wange kye bava NRM banyima kadi byebyo ebiri mu kawempe naye ngaawo kulonda kwa lunaku lwakuna nga tuyinza kyerabira ku kibagamba lunaku lwajjo poliisi bakuumye emirembe era abakulu bamaliriza bulungi kampeyini yaabwe aba National Unity Platform twalabye omuloodi wa Kampala ne yali chairman we FDC wasabirigwa n'abalala nga basuddewo candidate waabwe go bayita Muhammadu Mutazindwa wa PFF nga babuukidde ONUP Stella Nyanzi Dokitulu abavumi wana abagugumbudde n'abasajja muli ku kimwe kwaniriza sebo nange Ibrahim Kali kwaniriza era nesanyuka nnyo okulaba mu studio zino zizo amina za Salam TV babale kunyuma na ebintu byo watuleetera byava China baba design zizo tujira ne tu manye site yagala nnyo kwekubagiza buli sawa munanga abo bamala batukubye emiggo tetulina kyakola wewe kubagiza ng'owedde omutwe guli okugamba nti okutakusobola okutuusa ku buwanguzi mulimu ebintu bingi olwaleero olw'okuba twagala twogereko okubikwata ku byobufuzi ebiri ekawempe ate mu ngeri y'emu era omutwe ogwo gujja kutuyamba okwogerako ku byenfuna butereevu naye njagala kusooka namuseeko bannaffe abatulaba abali ku televisioni eno eya Salam TV era tubebaze nnyo nnyini ddala okutugoberera n'okufaayo okulaba Salam TV ebeerako ebintu bingi ebyamagezi ekiseera kye tulimu kya sawumu twagala kwebaza bannaffe abasiibi era abafuddeyo okusiiba Allah subhanahu wa ta'ala n'atukyusiza mu mbeera y'obudde nti newankubadde tennatonya naye ate akasana akekyanda ne kabanga kakkakkanye n'abakatuli kibali mu kisiibo twebaza Katonda olw'ekyo ffe twebaza basiibi bonna naye kakati tusobola okumanya nti kino kikoleddwa olwakino ne kino kikoleddwa olwakino kitegeera bulungi nnyo ekisiibo kikwataganye n'ennaku ez'omwezi ez'obutonde terwalero 11 olw'omwezi ogwokusatu ate 11 bagamba olw'omwezi ogwa Ramadhan bwe kiri kati ogw'ekikatuliki bakatandika mwe abasookayo tebanna bakutuuka engeri gye batwaza ennaku ana ate kati twebaza abamuwalimu bamasheehi n'abalala bonna abasaala jjuma abasaala eswala 5 ate era ne basaazisa ne bannaffe abalala abatalina busobozi naye njagala kubajjukiza nti nga musaala amusiiba temwerabira bamuzibe temwerabira abalema abatatambula temwerabira n'abalwadde abali ku ndiri okuyitayo
ne mubasiibulula ate oba ne mubasaazisa basobole okufuna omukisa guno. Kituufu nnyo. Njagadde njogere ku biri mu byenfuna mu Bangafi agroforestry gye tuli. Yes, tutandise okwogeraganya ne bakalayanti baffe oba bayite bannabibira baffe abalina ekibira ekapeeka. Abalina ekibira ekapeeka. Abalina ekibira ekapeeka. Tutandise okwogera nabo era nyima wano ku mpewo za Salamu TV nga nkoola buli ampulidde nga ye ya kibira kye kiri kapeeka mu Bangafi agroforestry ku site ye kapeeka. Jangu ku office tunoonyeeko twogeraganye twagala kusala miti egyo. Mwakiriziddwa kyuma kyazze ekigaye emiti. Ebyuma ebiri. Ebigaye emiti. Webiri. Wabirese. Ndi kabuliriro. Ke kabuliriro. Kabuliriro. Ntwalambira beko. Yakubirabo bikwate ne ku television. Yawe tugenda okutandika okusala. Kamera ziteeka okuba wali. Buterevu. Abalina emiti erwamata ku Hoima Road ng'oli ku site y'erwamata A, B, C ne D. Namwe mujje twogeremu twagala kusala miti. Abantu twagala batandika okulya ssente z'emiti. Nabagamba nti omuntu yenna bw'asiga akungula. Ate ffe abakiririza mu Bayibuli egamba nti kyosiga kyokola ki? Kyokungula. Era tulinayo n'olugamba nti suula ensigo y'oku nnyanja oligiraba ng'ennaku zikoze eki? Nga ziyiseewo. Kati abantu abaasigira mu kusuubirira mu bibira essaawa zino kapeeka atuuse. Be bali bo wagambanga nti emiti si binyeebwa nti bya mwezi 10 myaka 7 emiti gyatuuse. Lwamata emiti gyatuuse. Mujje twogere tulabe bwe tutetenkanya okutunda kubanga nabagamba nti akatale kaffe kwe twasimbira emiti kaddirira. Kakkamuko. Olwa COVID. Ensi ku ground saturation center nchi ntono. Kati tetuyinza kugamba nti tutunde butunzi nga tetumaze kwogera. Kati buli ayina ekibira mu kapeeka ne Lwamata mujje twogeremu naddala nga wafuna ekyapa kyo kirina ekya site eyo jangu ku office olabe general manager olabe CEO olabe project manager olabe gwanika twogereganyemu tulabe nga tutandika okutunda emiti kubanga ekiseera kituuse abantu bali ensimbi ate tuzeeko emiti emipya olusala ate muzaako emirala osanga tuzaako emiti takali eriri awo ffe nga Bangafi ettaka eryo tulina oddirabirirako emiti emyaka 5 tusala ne tuzaako tusala ne tuzaako bannaffe abatannaba kumanya Bangafi mu nkola eno tukugulira ettaka ku ssente zo miliyoni 10 n'emitwalo 4 ne tukuteerako ekibira ne tukirabirira ne kituuka okutunda nga bwe mbakoola kati ne tukukoola nojja ne tutunda ku buli miti 10 ffe Bangafi tuba tulinako omuti gumu ku buli 10 egiri wano tuba tulinako omuti ekibira kitudde eyika 4 kino kyolaga kya 4 emiti 10 bina kirudda 400 acres Namataala ebbaale mu kyekiri ebbaale najo ginaatira okusala kubanda otunulira ogirabira ddala nga mbuto kikutte kaleka kati oli nalyoka Bangafi ndowooza ebibira tebiriyo kakati kigano mayinja tebitegerekeka bulungi oba byakiyayi okutya tekusobola kutuukisa ku buwangwa lwaki tekuntuusa kubanga tosobola kuteekamu otidde kati atya mugamba jangu ekapeeka gituuse agenda kulya sente gwe yatya olwaliro ga nti basinga nange nateekayo yayejusa okutya kulina ebizibu bingi okutya kufiiriza okutya kumenya amaka okutya kusaanyaawo eggwanga okutya emiga gyabadde kawempe tewagira okwo kwabadde kutya ani atya President Museveni n'abantu nga batyaki kawempe bamutwala kawempe atabadde waabwe bambadde uniform emyufu bakola ne parade beeraliikirira okwo kutya oluvannyuma lw'okutya abalala amagulu gaawogose oluvannyuma lw'okutya ne kati abalala bali ku cupa ku bitanda oluvannyuma lw'okutya abantu bali ku biwundu takyasobola kuddayo kuba na feesi etali nnobufu abaka wa palamenti nalabe muwadanga akaaba amaziga abalinganga akabizi astagfirullah kyamuzizo nnyo okukyogerera ku TV y'obusiraamu ng'akulukusa amaziga genyi nalaba Nyanzi ng'akaaba abantu bwe bamala okutya bakola ebitakolebwa kuba kutya awo tewaaliwo kikubya abantu miggo ki
kubanga onataddeko akaovula akamyufu n'akakofi nanga abakuuma ku supermarket ewange wali bali mu ovulo nazo myufu endala za bbulu endala myufu kubeza yero tezambalikika nga lwaki kiba kimuli akati mwe mwekubya mu kakibo olwaleero gavumenti ng'ekuuma emirembe gyayo eteeka okukendeeza okutya ng'ekuuma abantu n'ebyabwe eteeka okukendeeza okutya etidde nnyo kampeyini zonna ezabaddewo eggulu obwobanga wazirabye tewaliwo yakubye muntu luyi tewaliwo yavumye muntu poliisi n'amagye byabaddemu kampeyini zakoleddwa ne ziggwa buki bulungi nnyo lwaki si kye baakola bululi kunnalukoola oba waaliwo ekiriwo tewali kutya sajja baalianze netera okugamba abantu ba NRM nti oluusi aba opposition be babongera amaanyi nga babakuba okuva kwa Nalukoola okuva ku nomination ng'agenda okukola laala esooka esawuti ya Nalukoola yali wansi nnyo nga tawulikika Nalukoola ne bamuwa ettutumu n'olwaleero lyeriwangudde akalulu k'ekawempe kawedde ani yakawangudde Nalukoola aleka naawe wagenda mu nsiko gwe n'abakunona nze si bwe bannona nze bwe banaaba bannona kati President Museveni kyemumanyi ko tosobola kunona wano olw'okuba mugani Nalukoola yawangudde ekyo Museveni tekimukwasa muntu omugandi kawempe waliyo emmundu nnya awakunona ddala kyogere ku TV wano tirina we nazirabye bino bawangudde sibaye Museveni ebitabitya ebyo bwe buzaale bwe buyigirize bwe ekyo kye yasomerera oge nti okutya naye okutya kwe kwaleeta emiggo buli lwati okola kikyamu badde manyi bwotya weetereza akawempe kaali kakubuusibwa singa tewaaliwo omuggo katya anti abavuganya bangi bali 10 kuliko abasiraamu 6 wandibaddewo kulya n'okkomba essowaani ag'omuzindo kayiisi vaawo mpitewo nayagala kuwa Alio nayagala kuwa Ibrahimu nayagala kuwa Muhabudu nayagala kuwa Masitula nayagala kuwa kakati obwo bamala obutemaatemu zino enzikiriza endala ne zisalawo mu ddiini kati njogera ku constituency y'eddiini awempe constituency ya busiraamu naddala north omulimbogo sebuli bamutumba muddo awulira eyasooka okukulembera awo mukatoliki Dativu Sebaggala musiraamu kakati gundi ono abadde wani musajja waffe yafudde Segirinya era naye musiraamu kakati eyo constituency ya busiraamu balina ogiwa ekitiibwa wa mbogo gemasiro we gali kakati bwe bamala gagenda ne sapuliyo ng'ozunga kubanga ojja kukolera eggwanga nakidda ebirala olinga alangira kasakya naye ekibadde kigenda obbawuttula ku luutu eno kibadde kubandi abasiraamu bazze mukaaga ekyo kibadde kibakuba ebadde challenge kakati abantu bonna ne bagenda basaanyizibwawo nti olw'okuba Nalukoola ye yayiikirizibwa newankubadde n'abalala baayiikirizibwa naye Nalukoola ye yayiikirizibwa okuziyizibwa okukola kampeyini ku olwo erinnya lye lyagulibwa n'abasajja omanyi mbadde ndaba ex ya Stella Nyanzi dokita naga nti Lord Mayor wamulabye omukulu Birigwa Winnie Kiza walengedde abaali nga baabula dda bakaluhanga Gerard Kaluhanga kyebayita unity ye unity naye nga mukama wange kyoteerabira nti PFF balinayo omuntu si kibiina naye muntu waabwe naye ng'oli muntu waabwe pressure group omanyi mu politics nze nkikola nnyo nange wakise abasajja bagenda ne besimbawo abeFDC aba NRM aba DP aba independent bonna ne bajja ne banebuza kubanga nze jjajjawe ebyobufuzi mu wakiso se butukoze tutya nimbagani mulonde mukalazi wa NRM nigwe lekanawe waliya konzi kali sinawe funa ko wotulo oli kubanga ffe tulina ekizibu kimu nga opposition tutuuka ekiseera nga tetukyalumwa ggwanga tutuuka ekiseera nga tetukyalumwa kitiibwa kyaffe
omwana omuvubuka owa FDC avudde mu muzigo nga bamubanja n'emyezi 6 gimulemye okusasula nabaganda ye candidate okuba meya w'ekibuga ewaffe Wakiso nsula mu nyumba ya buwumbi 2 olubiri wange omanyiwo kyokka gwe sigwe meya wafubutuka mukazi gwogende obe meya wange. Why not? Busobozi ofuga nju. Busobozi. Tosobola kuba musobozi ng'osula mu muzigo osobola ki? Oteese ku biliyoni za tawuni kanso gwe. Otya mu lulimi ki? Wali ozirabyeko ddi? Kati ekyo kyekitulesaawo wapatayo kubanga bamala gasalawo babawadde mu kaadi gwe bawadde kaadi tebamanyi gyasibuka tebamanyi gyava tebamanyi bwafaanana kubanga bamuwadde kaadi. Ebyo ffe bakasozi tetubikola ne mu America gibali. Mu Republican erondo wa Democratic erondo wa Republican. Gogamba Trump abamulonda bonna ba Republican. Kyeki kyoteekwa okumanya ekiri ekawempe. Era aba Democrats. PPF bwe yatuula n'egamba nti tulinawo omuntu kibiina tekisobola kubanga tekiyitaddewo omuntu. Nti huyo mutazindwa Muhammadu naye mu lugendo lw'okugenda nga tuvuganya eri ebibiina oba abantu abakulu ab'ebyobufuzi balina okuteesa kati bateesezza empaka eziri ekawempe tuwangula tutya nga mumujjamu teeka terikkiriza etteeka lya electoral commission terikkiriza kudikiralinga nti gundi yeesimbyewo avudde mulina okusasula nebyo bakuwubizzaayo baba wachi baba we bintu aba bakaba abesimbyewo uteka milioni ze 3 baba wo obukuumi ba president baba wane motoka uluseregende bakuwa n'ebiwandiiko so abasajja bano kati declaration tebaawo osigala mu busigazi nenga bakuddemu bano bagambe nti katunywere ku ono kubanga yawulikika ng'asingako ku balala obululu mu ddoboozi si kubanga ye w'amaanyi si kubanga ye mugezi naye emiggo egyakubwa ku lwoyo gyaleese abantu simbaza okusaasira Nalukoola nze simuwa sironda naye nze nkola analysis ku politics abantu abesimbyewo ekawempe bali babiri annani Nalukoola n'owa NRM ani akugamba bwekiri nsereko omumanyi yakomawo wano nsereko omumanyi bonna tewali gwe simanyi ababaana nze nzijja gyabwe nsereko owakabokisi bonna ndijja gyabwe mu byobufuzi nja kudda wano ku lwokubiri olujja kawedde awotidde buti kankulaga nno Nalukoola bw'aba tatutte kalulu NRM egenda katwala kubanga NRM ekatwala mu biti 3 ekisooka erina omuggo gwayo gwagema abasooka gwabagema era waliwo abatajja kulonda phase 1 namba nene n'abalala baluze era abatadde rubuno kagwe batadde atya n'okuddayo mu campaign waliwo abasibe kati enkya lale sirwe zikoma zikoma tudde zikoma lero ekyaka sirikiro kawempe najja kubajjudde amaje obudde okukya mu election mu kulonda nga buli kakoona kalimu omusirikale ekyo kitiisa electoral commission yonna eri ekawempe president Museveni yagironda bakozi Uganda president Museveni talina babaka ba NRM kati buli ka constituency akajja nga waliwo eyefiisiza akeetaaga kubanga titalina walwana walala era erwaleero agenda wa kawempe naye waliyo ebikolwa bibiri si gwolangirira akalulu ekyo kituufu akalulu kano akawangula agenda kubeera mu palamenti emyezi 9 yokka kati ate yeetaagawo mu Kampala talinaawo mubaka asobola yalina akalulu mwatidde butimiko anti okutya tekusobola kutuusa kukolaki kati oli tatya kyekimukubye ate tatya nakukabba nalabye Nalukoola ng'agamba mazima twabategedde mugenda kabba temu akalulu kaffe okwo kati yatidde akalulu kaffe naye ekyo kyenaleese omutwe guli nti okwo okuganda bagenda kabba kalulu kaffe bakabbedda ekyo tekibatuusa ku buwanguzi ekitutuusa ku buwanguzi is a struggle nze nali mu kalulu ka Busiro East Constituency akanna kawuki ne Ssebalu banjiira amaje 10,000 nenga bagayira mu Rwanda twasula tukubagana budde ne busha ne bakwata abapolingejeni netekako abalala Ssebalu namuwangula 72%. Okutya tekuwangula kalulu kati abanumpu balina okwebereramu gino emigo gye baba kuba juzi tegyalina makulu
emigga egy'olwaleero n'enkya ye gy'amakulu ne ku luno kiri ekikeesoolo gye girimu amakulu bakubwejo bakuttire ku bokisi ani gwe ayagala obululu eyaganze kawempe mu byobufuzi eyayambadde ovule myufu eyabadde oyo saddaaka ya Uganda bw'oba ogenda mu politics si muzannyo ng'abantu babeera ku TV ne bagala ebyobufuzi muzannyo kapiira si muzannyo gendayo kawempe bwe guba muzannyo bakuweereza abasajja batadde obukookolo ku mutwe abalala nga bali mu yunifoomu kuliko omukazi alina omukono gulinga emitayimbwa akwata abasirikale babiri nyina bwati nasooka abakasukero n'ayingiza abalala mu drone gendayo bwe gubanga ebyobufuzi muzannyo okutya tekusobola kutuusa nuupu kukuwangula okutya tekusobola kutuusa gavumenti ya President Museveni kwaba ababaka abeesimbyeyo kukuwangula kubanga okoze ekintu abantu kye bakukyayira okulonda nti wajja kuvuganya gwo wakuteekawo electoral commission gw'ozaddewo ate ekikuleesa abatemu okuba abantu emiggo kiki omuntu n'agamba tujja kulonda Nalukulu oba kijja kikole kijje kati omuntu n'abaako weyeesiba ogenda okulaba nga kibooko fire kibooko fire naye ng'akalulu omuntu akalina ku wallet tolondoyo fire ekisobola okuziyiza abantu bano okubeera nti obudde obunaakeera enkyokulonda bakubye abantu emiggo nga olitaswana kuvaka nze sijja kufuluma abasajja bali ebweru balinga buuko ojja kusanga nti ku mitwalo 3 n'ekitundu egy'okulonda kulonzeeko 2 kanaana nga Nalukulu afunyeeko 3,600 ng'ate oli omulala 5 omulala 120 ng'ono afunye obululu 4,217 n'awangula n'obufumu 9 ne bagandi wa NRM awangudde kawempe oli ku Salamu TV otimbo lw'emirembe naye soga parliament bagikoze eki era ne babagamba ne mugende mu kooti muwabe ne muwaaba ye n'abeerayo emyezi 9 nga n'omusango tegunnasalibwa ogambye nti okutya tekutuusa muntu yenna ku buwanguzi era abantu bannalukuula abantu baaba abeesimbyewo lwaki nze njogera ku Nnalukuula eddoboozi lye liyitamu ffe ab'opposition tumanyi ekigambo kimu ti omuntu eddoboozi eriyitamu ffenna kwe tuba tuyiwa we tugenda okutandikira kitundu ekyokubiri oli ku Salamu TV otimbo lw'emirembe ndine omukulu Kasozi Vincent Bangafi CEO Bangafi Group of Companies twongera kubiriza bannayuganda boona akyusa obulamu ng'oyagala gaggawala kwatagana ne Bangafi obenga ddala okyusa obulamu omusajja yaleese ebyuma ebigaayo emiti nkiddamu yaleese ebyuma ebigaayo emiti watya n'otasimba kibira oba tewatya n'okisimba katukomewo katono nnyo tovaawaawo eno ye Salamu TV byolina okukola obeere steady kebera ku akawunti yo eya bank omanye oba nga waliwo abaggyeko ssente zo sinakindi okukikozesa okugula ebitali bibyo weekengera ekintu kyonna tegeeza banka yo mu bwangu ddala. In partnership with Uganda Communications Commission, Equity Bank, Momo, United Media, MTN, and NBS. I'm one of the scientists now doing research on plastic technology recycling, where we can be able to produce other products from plastic waste. For example, we are trying to develop a plastic tile with sand plastic tile, that it is unbreakable, it can be shifted from one roof to another. So this is a project we are working on. It's our initiative as Kazire Group of trying to reduce waste from the environment. Brothers and sisters, Taso Butonde for a better Uganda. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank, and NBS TV. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Tower,
Towers, First Floor, Lauder Road, Nakasero, Kampala. Willy Travel, your life-changing journey. Better study tips. Be vigilant. Watch out for unexpected prizes or lottery wins. Genuine contests do not require advance payments or personal information. If it sounds too good to be true, it probably is. In partnership with Uganda Communications Commission, Equity Bank, Momo, United Media, MTN, and NBS. Every child deserves a chance at life. But malaria still claims the lives of many children every day. This doesn't have to be the case. The good news is, starting this April, you can protect your child with the new malaria vaccine to reduce the risks of severe malaria and possible death. And when combined with a mosquito-treated net and other malaria preventive measures, it offers even stronger protection. Make sure your child gets their first malaria vaccine dose at 6 months and completes the remaining doses by their second-year birthday. This vaccine is now part of your child's routine immunization schedule and is as essential as completing all other childhood vaccines, such as those for measles, polio, and yellow fever within the first 2 years. Give your child a chance at life by visiting your nearest health facility, offering vaccination and immunization services to protect your child against all immunizable diseases. Okulinyisa omutindo gwa Afro Mobile. Eno yengeri joyinza okuza obujja omutindo gwa Afro Mobile yo. Funa app ya Afro Mobile okuva ku mukutu gwa Google Store oba App Store oba ku mutimbagano gwa www.afromobile.com. Londako forgotten password. Tekamu account yo eya Afro Mobile ozebujja pin code yo. Ojja kufuna obubaka ku email yo okuli ne code empya. Bw'oteekamu code eyo olwo pin yo empya ekkirizibwe. Afro Mobile, emboozi za Africa ezannamaddala. Afro. Eno ye Salam TV. Kukulisa nnyo mukuumulamu ebule dakika 15 okwera essaawa 5 ssaawa 5 mukadde waffe Sheikh Chiwewa ajja kuba ayingirawo olunaku olwaleero nkujukiza nti banaffe aba Well Travel Life Changing Journey bagenda kukomawo umura zaali 2 mwalimu Ale Ramadhani umura ne late kakati Ale bakomawo olunaku olwaleero ssaawa kyenyonyi entebe sajja kuba 8 nga batuuse n'ennyonyi ya Qatar Airways inshallah ate sabiti tolunaku olw'enkya basiibule abagenda mu late Ramadhani umura abantu bangi nnyo abali e Makka bayitirivu nnyo weather eryawo balansinga ng'otuuseeyo naye nga gwaka ne gukkamu katono teri nkuba so gamu ku mawulire agava mu ggwanga erya Saudiya banaffe bano aba Well Travel bamaze okutuuka e Doha we bagenda atokkwatira ennyonyi egenda kubajjayo kubatuusa wano zigenda kubeera ssaawa 5 abo bagenda okukwatira egenda okuvaayo e Doha kuba bavuddeyo dda e Madina gwe munaffe aliira atulaba oli ku Salam TV otimbolo emirembe nze musajja kabaka Kasujja Ibrahim Ali embeera bwetyo bweri mu ggwanga lyattu Uganda ekiri mu kawempe amaaso gonna bannayuganda gali mu kawempe omusafiri Saba Minister Robina Nabanja amakanda yagasimbira ddala munda awaawo era olunaku olwaleero yagenda okuba omwanirizi w'abagenyi nga ayaniriza mukama we President Yoweri Kaguta Museveni agenda mu kawempe so abatambula mu kawempe mumanye nti obukuumi oba security mweri olw'okuba omukulembeze eggwanga agenda kubaamu so teweeraliikirira totya kukola bibyo okutya tekujja kutuusa ku buwanguzi totya genda okola emirimu gyo kasitooba ng'oli ku kituufu okutya omuntu wa bizinesi nga tuvuddeko ekawempe kakasa nti
tuzinze bulungi Kawempe abadde abulamu katono genda mu kibuuzo kyo okutya eri munna business okutya eri omulimi oba omulunzi okutya kusobola omutuusa ku buwanguzi oba bw'atatya aba yeesaddaase ebintu biri bibiri mu bulamu bw'omuntu okutya tekusobola kutuusa muntu ku buwanguzi era okutya si kwe kwatuusa Katonda okuwangula Sitaani bwali buvumu kubanga waaliwo olutalo mu ggulu ebitabo ebitunnyonnyola ekyo bigamba nti waaliwo olutalo mu ggulu okukwata omuntu ali mu ggulu abadde akola emirimu egy'obuvunaanyizibwa kubanga kiragibwa nti Lusiferi yali kerubi eyali abika ku ntebe y'obwakatonda Lusiferi yali bivuga eyali ayimba Katonda n'asanyuka Lusiferi yali malayika eyali akulira bamalayika bonna mu ggulu okutuusa obutali butuukirivu lwe bwajja mu mutima gwe n'agamba nti nange njagala kubeera nga mukama wange era teweegezanga mu ntebe ya mukama tokigezangako tekakutanda mutawaana tokkirizibwa kizibu President Museveni yakyogera tokkirizibwa tonkanganga tokkirizibwa kakati kyova olaba nti ekiri e Kawempe olwaleero luno lwe lukomekereza campaign bwekiri President yalweroboza lwakifiiriza kati teriyo wa Nuupu ateekwa kola campaign mu Kawempe olwaleero teri akkirizibwa sikunyigiriza eriemu baba weziwedde bakoze eggulu bameya ne bajja bakalwanga bazze babirigwa bazze baweddeyo litandikanokiza besi yataze kuba ali luzira emiruka 9 bagimazeeyo kati leero tosala kiri mu bwenkanya mu mateeka kakati bo babala ndi President Museveni bwanajja olwaleero nga Prime Minister gyali n'abalala waliwo ebintu ebyenkizo bye bagenda okukola mu lunaku lw'olwaleero n'olwenkya okuwangula Nalukoola ebikyusa akalulu bitya naawe ate abantu baavu bagenda kugaba sente zijja kubeerayo abange mugende Kawempe munone sente bagende zijja kubeerayo candidate si agenda ozigaba naye kubanga oyinza okugamba bajja musazaamu aye tagaba pate henyo gaba oli ajja kusimba esabbuuni si yekka bajja gaba sente enkalu zijja kubeerawo omanya akalulu kali strategic fa opposition wabeerawo kerere naye saawa etuuka nga abantu baka naye bano abagenda bo tulyaki ekyo si kyakumenya mateeka oba bagenda gabafuta amateeka Nalukoola ne candidate omukyala nga be bagabye naye kasozi bwempitamu ne mbagamba nti kulwa Nalukoola munywemu ate wani electoral commission yenfunaana tenfunaana kati President Museveni chairman wa party candidate wali Kawempe avuganya nga Bobby bwe yabaddeyo ne Museveni ajja ate agenda kujja ekimuleeta kukolera muwala we Kalulu muzukulu we Kalulu abamuzukulu omukyala yavuganyiza muzukulu wa Museveni mwala wa Kigongo oli mukulu munne mukulu munne kituufu naye kyolowooza nti Kigongo alina abazukulu ayina bannakabiri kati ono ali mu basuuka kubanga muhooza ayinza ozaala omuwala oyo wataano ono wasatu amuzaala gaaga zinazaalira ku 18 tobani wange Paulo omuzaalira ku 18 ye mukulu omupiira gwange ye mukulu wali awo kyazanya mupiira Kasozi Vincent engabi nga wetwala amasaza nga batwala busiro nefuka kati President Museveni ayina ebibalo ng'omuntu yatya mu kusooka n'agamba naye ffe nga bwe tuli bajaasi waliwo kye bayita funguwa balabala teeka mu ku mbooko mubamu embooko usale pressure zikirizibwa banga pressure ya Nuupu yali high bamaze n'okutraininga abakoze ne parade baziraze ku TV bekyanzeemu awo komando ne bagamba
kono nti kale musoke mbategawo nga tebanabana kuvawo bakoledde parade mubaweemu ejabwe baba bakubane campaign tezinnanye basoka babawogole entumbu awo buli omu yabuuza nebasalako 4%. buli omu yabuuza zaki zankulu obwogezi otya mu kutendeka yeggwanga oyagala kuwamba ngengatto mpya obulompya parade ziri awo kumwaka kanyala salutinga zezo zenyini eri omujasi okwo kutya nupu yatiisatiisa bali ne batya okutya mboko tebatuuse ku buwanguzi tebannaba tubuzuula lwakuna kubanga obumalirivu bwe baalaze nga bakubwa singa babulaga enkya lwaleero temutawaana bajja basuzaayo kubeera straight kubanga ono omukulembeze wa ggwanga yajja tosala togendayo na binyufu byo nti chairman wa party yazze naye ono president wa ggwanga yakola ki yazze era ayinza okuba alambula ggwanga ogenda olayo emmotoka ezimuleeta oba zayyero kakati kyoba okola gwe kuuma emirembe leka president agenda akole byakola ki byakola naye mu bino mulimu ebirala ndi akalulu konna president Museveni ayinza okusalawo n'ava ekawempe saawa 6 ogw'ekiro dale ne ziggwa ku saawa 12 n'afunako waga nti president Museveni ayumulidde wa Sheikh Gundi wasiibulukukidde ogenda mwavaayo tosobola nabbanja agambe ngenda kusibukira wa Haji Gundi ku muzikiti tojja mugoba abavubuka abafe bonna abawala n'abalenzi byefutaali tojja mugoba onoomugana tuli mu kisiibo tebasiibulule bana akuwa futaali neddaaku n'amukuwa ekigambo kyakalulu kekawembe kirimu ebibuuzo kikambwemu si kya bulijjo kirimu ebibuuzo okay webalanga neteekateeka president Museveni constituency n'agiyetaaga nnyo ate ekyokubiri president Museveni buli lwasituka n'agenda mu kalulu emirundi mingi awangula tokabalanga nnyo nti okalina okujjako ng'atumye butumi babaka n'agamba president aze ekisolo eri waabwe solo baamukuba wamwe teba mukulu nze wave bwe mbeere wakiso n'akawala kebazadde wali nga kanda mwami Kasozi oli otya naye bwe mbeere eno oba ngenze mbaliwekawembanga temukulu bangafeakati president Museveni eri ewaabwe mwankole professor eri waabwe mwankole tebamubala nnyo nga president bamutwala nga munyankole munnaabwe mukinga munnaabwe mulalo munnaabwe eyo bebonga ekyokubiri obumalirivu bw'abawestana mu byokutya ffe tetubulina ennyo bamalirivu kutusingako abo abalebera bafuuwa ekisolo teryalebe ekisolo bali basajja bafumbira bakiga akutema jako omukono akuteera muno tambula bwati nogatwena ojja kubbira kalulu era emirundi mingi eyo teba muzanyo naye kakati wane kawempe nga kawempe percentage y'abantu abatali baawano bangi n'abalonzi be baleese weebali era tonawulirawo kerere ekubwa naye mwaleese abalonzi naye weebali bajja kuba akalulu baasi zijja kuyiwa ekiro kino mukulembeze tajja kati bagenda kuleeta abava Lubaga abava Makindye bajje balondere kawempe eka naawe towakana omusajja akugambye nti bookeza passport emitwalo 15 izabaki zabannayuganda ani agenda neyewandisa atajagala buli omu ajagala kati zaaliwo nga ziriko abantu abatajja naye nga weebali tugire kati Uganda ebeera n'abantu abo abengeri eyo kati mukalulu bajja tojja namubuuza nti obaawa egibanga gyasala nnamba ku mitwalo 3 n'ekitundu nga gyasala omutwalo gumu mu 10,000 ogutajja kulonda bajja kujja abalala balungi bagapinga ogumu 2 ogwo kati abali mu kalulu balina okwebeereramu ng'abantu kubanga ebyo bibaddewo mu ggwanga bibeerawo tojja kuziyiza bajja kukwata balonze emitwalo 3 n'ekitundu emitwalo 3 mu 10,000 gyalonze naye nga baatidde ne balemera awaka ne batajja kulonda nalukoola bano bo ne baleeta ne bajja balonda omukyala akalulu ne bakadikereyalinga ku Saturday
ti omukyala akakoze eki tebuba bubbi akawangula andi mufe ekizibu kye tulina ffe nga opposition tewali lwe batuwangula lwakutya nankola mbi buli lwe batuwangula baba batubbi bababbi naye era batubba ne bwe mba temwetegese mweke nnyini ne bwe mba mwafunye ebizibu mulesa abantu munaleeta abakandidate 8 ne mugabana obululu bwammwe omukazi najja akwata akadulu ke bande mugenda amugande batubbi buba bubbi mwe mubuyita bubbi naye yo NRM ebayabala tubulaidda kikabbi era abantu ba candidate abasingo jja basanga nga ne sente z'ebipande n'ebirala nga bazijje mu house mubeeremu temuvaamu ate nabo balina abantu baabwe kizibu nnyo okugamba nti bagenda kuvayo mu busiraamu oli abulwe basiraamu banne 15 abiri abamulonda kizibu ne kawempe yafugwako DP n'aba DP tebajja kubulayo bajja kubeerayo n'olwekyo ngamba nti okutate kusobola kutuusa muntu yenna ku buwanguzi abawagizi ba NRM mubeere kawempe nga muli bagumu naye temutwala muggo mubeereeyo tubeere mu kalunga muli bagumu nti musobola okuwangula mu mazima n'obwenkanya naye abanuupu mubeereemu nnyo kubanga mwe mwakubwa emigo munuubuse mulina ekirubira bwe bawangula akalulu kano baba bawangudde nnyo kubanga mulina n'ebinuubuli bajja kukosebwa nnyo mulina n'ebinuubuli kuzirika abantu bakyawa n'okulonda abantu kuba emigo era akalulu baakatwala kati mwe mulina okubanga mutunula nnyo ku ssaawa eno ekola ki esembayo njagadde nnyo okwogera ku paati eyo kubanga kikiriwo naye nga njagala kumaliriza okusinziira ku budde bwe nnina njagala kumaliriza ngamba nti kyekimu ne mu byenfuna kyekimu ne mu kwala abantu bangi batidde okuzaala abaana nga batya nti abaana tebajja kulabirikika abaana obanga tobazadde abaana b'obulenzi n'ab'obuwala kizibu okutuuka ku buwanguzi kubanga Ibrahim Ali singa kitaawo n'ennyoko teyakuzaala tetwandikufunye nze singa saazaalibwa ebigambo bino amakulu tewandibifunye abantu batidde okuzaala n'azaala akaana kamu n'azaala bubiri abaana 15 2 ne bamufiiramu ku mande banne baba bajaganya n'abaana 8 9 ku 10 ate n'akuba emimiro musajja alina inginiyo musajja alina lawyer musajja alina omujansi musajja alina major alina nga gwe waddira ababona obakola ki n'obasuula toddira kigambo kyakutya n'okisembeza ne Bayibuli etugamba nti abati tebagenda kulaba ku ggulu abatya tebagenda kusikira ggulu bagenda kubeera mu kukaaba kakati wano olwaleero mu bintu bye tukola beera mu malirivu bwoba olina ka bizinensi koleka kutya buli kintu kikole n'obuki n'obumalirivu yingira mu mulimu n'amagezi ate n'amaanyi okufiirizibwa kujja kubeerawo naye ate tekukujja ku byakufuna buli kiseera wabaawo kyogattako kyanogattako ku manda osobole okutuuka ku ki osobole okutuuka ku buwanguzi singa tukunyumiriza omusajja oyo owa KFC enkoko olwaleero gye tulya gye yava kubanga omusajja oyo yawummula yatuuka ekiseera n'afa naye yakola ebintu bingi nga tamalako nakola ebintu bingi nga tamala ate nga yali mujaasi mutendeke nawumuzibwa nakola atya ne bamuwa obusente butono najja n'adooba nakola atya okutuuka lwe yatuuka okumalirira nagandika n'akasente ke bampadde nakolako mu loteeri n'ensiika ku nkoko ng'ate yali ewooma lwaki sisiika nkoko n'alyoka agenda n'amalirira n'asiika enkoko 4 5 6 7 8 olwaliro KFC teri nsi gyetali ne boogenda mu Warabu gyeri ne boogenda mu China gyeri era bwe twali China juzi gye twasinganga okulya tulina galyambwa na bisaani n'ebikere n'olwekyo oyo yatuuka ku buwanguzi olwaliro yafa naye omulimu gwe gusaculetinze mu nsi yonna butatya mulwana James mulwana omugenzi yabeeranga waabwe eyo sirimula Bambala ng'asomba matafaali ku busodde ku kyalo yasombako amatafaali oyo ne BMK n'avuga ebyennyanja n'avuga ebyennyanja n'atunda obutambaala BMK yawummula za Afrikana zonna zize kwe tuliira emmere olwaleero nga tugamba nti kibirige weebalekwa kati okutyata Pulezidenti Museveni yagenda mu nsiko ng'alina abantu 27 kwali kumalirira sikutya olwaleero ffenna tutuyana neulaleero ajja Kawempe buli omwaka mukulu ajja tutya myaka 4 yatandika n'abameka yamaliri 27 naga nti tujja kutya tugunda omusajja ono tujja kukwata gwanga yali kwata kati tukayana naye mu butitiizo bw'ekitalo tumuggyeko obuyinza naye bwe tunaabanga tetutya nga tutya obuyinza tewali gye butubutwala kubanga mwana Jesse agamba ndikwata obuyinza ate bulemere ku lwokubiri olugjawo oli nja kutandika kulirawo njagala abeeka Kawempe mulonde temusigala waka kakasa ndi bw'oba olina endagamuntu ng'olina endagamuntu Kawempe ng'oli musiraamu oli mukatuliki oli mukatuliki oli muki oli mukigo oli munyarwanda oli muki wenna ali Kawempe mu constituency eyo genda okuba akalulu ku muntu oyo yennyini gw'oyagala amina bakalulu obululu bwonna Kawempe twandibadde tusaba register ye Kawempe buli mulonzi abe ng'akoze eki
ng'alonze kati tulyoke tulaba ani yawangudde naye ng'obululu bwonna babudikira yalinza obululu buli omu NRM kuuma obululu tuyanza tugende mu prestige muba independent n'abalala obululu bwonna abalonzi mubakubirize balonde omuntu omu ekyo kigambo njagala kukibasa kubanga inshallah oba n'abutemaatemamu abenaalemu bwe babutemamu ne babuwa independent mukyala tajja kuwangula amina abaana bwe banaabutemamu ne babuwa abantu era nalukola tajja kuwangula naye mbakubira omulanga mukuume emirembe mwerinde president ajja nabbanja gye bali temusasamaza munoonye kakuyege mu ngeri yammwe mugende ku social media mwena nammwe aba NRM muleka wempe tufune omubaka anaasikira Ssejjirinya yayamba abantu oba oli awo n'anajja anayamba abantu mbagaliza bye munjagaliza basabira mukisa gwa Katonda olunaku lw'enkya mukuume emirembe ate ku lwokuna mukeere mulonde bannakawempe buli muntu yenna ali ekawempe suula akalulu ku muntu gwokola ki gwoyagala electoral commission ejja kulangirira sawa zijja genda okuwera nnya ez'ekiro ngerangirire kawempe ku lwokuna nga kiwedde nga tutegedde ani MP wewafe tuyanzege buli kimu ojja kuba okifuna emitimbagano gyaffe wano wetwe tuli obala nnyo downloading app ya Afro Mobile oba nga otugoberera Salamu TV ojja gisangako kweri abebunyolo akikindi wano muyogeyoge namwe abebunyolo hoyima masindi yona okubanga Salamu TV mugifuna butereevu mbarra yonna ajati mwajabu okubanga mutufuna bulungi nnyo nnyini ddala tusaba Katonda asaasire buli kimu kitambule bulungi nnyo Prestige margarine Prestige siage ku mugati sabuni jama oyayoza sabuni ranzo oyo anaaba ate tos oyanyika ngoye kabutto akasala amasavu byonna mu Chapa General Enterprises bebaddako nze nsibulidde wanakuume ata 10 mpera bera bulungi oweraba